katugende by'emizannyo. Muzo okusunsulamu amawanga aganetaba muza AFCON omwaka 2022 tiimu y'eggwanga the Uganda Cranes ekubiddwa tiimu y'eggwanga erya South Sudan goolo emu ku bwereere. Tiimu y'eggwanga ya South Sudan yakazibwako eya Bright Stars ekubye ya Uganda goolo emu ku bwereere mu mupiira ogw'okusunsulamu abaana agenda mu mpaka za AFCON 2022 nga guno omupiira gubadde gwa kuddingana oluvannyuma lw'ogwali wano mu Uganda ku lwokuna lwa ssabbiiti ewedde nga guno Uganda yaggwangawo ne goolo emu ku bwereere. Mu ddakiika ya 31 omuwutanyi wa Uganda Khalid Aucho aweereddwa kaadi emmyufu ng'eno eyonoonye nnyo enteekateeka z'omutendesi Jonathan McKinstry era mu ddakiika ya 36 Tito Okello wa South Sudan ateebye goolo ng'omuzannyo ono Okello kyajja akyusa obutuuze bwe ng'azaaliddwa era n'akulira wano mu Uganda nga n'omupiira gwe gwonna ogusinga guzanyidde mu Uganda. Omutendesi wa Uganda Cranes Jonathan McKinstry ayogedde omupiira guno. But we weren't good enough, and I take full responsibility for that as a coach. We plan for the games, we train, and we go about, and the players do their best, and the coaching staff do their best to implement the game plan that I set for them. And we haven't been up to power, so I've got to go back and look at what I'm doing. Mu kibinja kye kimu Uganda mweri olunaku lwa Burkina Faso ne Malawi balemaganye nga tewali atebye munne. Wetwogerera Burkina Faso ekyakulembeddemu ekibinja kino n'obubonero 8, Uganda yakubiri ng'erina obubonero 7, Malawi yakusatu ng'erina obubonero 4, so nga South Sudan yesembye ng'erina akabonero kamu kokka. Uganda Cranes ebuze emipiira 2 mu kibinja kino, omuli ogwo gwegenda okukyaza ttiimu y'eggwanga ya Burkina Faso ssaako n'ogw'okukyalira ttiimu y'eggwanga ya Malawi. Mu buli kibinja mu kusunsulamu kuno ttiimu 2 zokka ze zigenda mu mpaka za AFCON. Kabenge Yusuf, Salt TV, Omunyo.